ekimbe ekimugwezezza wiiki namba okukuba omwana gwajjanga omusujja kaakati n'azimba olubuto ngenda okulaba ng'asanyala olubuto luzimbidde wiiki emu yokka oba bangadde wiiki emu nga luzimbye bwe luti n'amagulu n'asanyalala tatambula. tulaga olubuto lw'omwana olwo. Let's look at the stomach of the child. kati tatambula awezezza wiiki. kitegeeza abadde atambula yali atambula era alina emyaka 2 n'emyezi 2. kati wiiki namba tatambula n'olubuto lwe luno ate ng'okulya alya kitono. njagala omwana ono atambule I want this child to walk mu linnya lya Yesu Kristo in the name of Jesus of Nazareth. njagala atambule. I want the child to walk. wangi simuze wansi Put him down. dawali Go aside. naye atabuse. okay genda omusitu. Go carry him. mukama ndaga The Lord shows me waliwo omwana there is a child eyakufaako of yours that died, era waliwo omuntu eyajja and there is someone n'akuwa ssente mu ddwaliro who came and gave you Yali musajja, some money in hospital. yakuwa akapapula ka mutwalo. A man who gave you tunnyonnyola $10,000. olugero olwo lwali lutya mukama lwandaga. Tell us about that story, whether it's there. olwaleero nze bampita Sofiya Nansamba ndi mukazi musiraamu sibeera wala nnyo n'ababeera ku kitundu wembeera bamanyi nti nze maama bizibu nafiirwa omwana nga ndi lubuto lwono lwa myezi 8 naye bwakya ku makya nali neebase nga ate ntunula nendaba ekifaananyi ky'omwana nga muwere nga walampa ekitanda nga ajja ayavula ng'akaaba. kaakati ngenda okukyusa amaaso bweti ntunuulira omwana oba ku bano be neebase nabo kwe kuli akaaba. omwana oli yankuba omuliro gw'amaaso bwati n'agunkuba mu maaso waayita ennaku 2 omwana n'alwala yali wa myaka 6 waalwala nali ntudde ku lubalaza wenkolera nsiika sumbuusa nga ndaba omusajja ajja kiro saawa 2:3 bwe yajja n'akwata esigiri n'akwata ekalaayi gye nsiikiramu n'adduka ng'ebigere obiraba naye nga waggulu tokola ki embwa ne ziboggola. kaakati omusajja oyo n'atwala ebintu n'enkuba endulu bannayibba ne bataayiza n'atubula. kaakati enkeera waalu omwana n'atandika okumpita maama n'ensiruwala n'entwala omwana mu ddwaliro. owulira bwe mutuusa mu ddwaliro abasawo baŋŋamba nti nsigo ne bamukuba empiso. bwe bamukuba empiso olulimi ne lufa. kaakati waliwo omwami omu mukwano gwange akola mu katale n'ajja okundabako bw'atuuka awo n'agamba ye Sofi mukwano gwange abadde atya namulootedde ng'afudde amaze ennaku 2 ng'afudde leka amusabireko. kati aba amusabira bw'ati omwana n'amugamba ndeka nze simazi nta nze ngenze sijja kuwuliriza bibyo n'awanika emikono n'afa. kati nali nyimiridde n'olubuto lwono lwa myezi 8 nengwa wansi. omwami n'ava eri gwe saamanya n'aŋŋamba nnyabo yimuka nakwata ak'omutwalo n'akampa. kati ne banfulumya ebweru. A powerful uncle of Jesus. bwe banfulumya ebweru nga bagamba maiti bajja gitwala mu mochari kuba taata waabwe mujaasi ali mu Gaddafi ne mukubira essimu. kati bano maiti bagibbayo bubbi nze ne banfunira booda n'entwala nga tonna bagenda omusajja yakuwa ak'omutwalo. That man who gave you that $10,000, the Lord shows you ng'omusajja oyo akufuukidde ekizibu. that man buli w'olaga omulaba has become n'abaana bamulaba. wherever you go, you see him, even the kakati children. mikwano gyange bwe baleeta maiti waka nze nabasooka okutuuka nali ntudde bwe nti ku lubalaza abaana bafulumya ebintu munda bayingize maiti omusajja yampadde ak'omutwalo n'ayimirira mu mulyango neyekwata bw'ati ne mugamba ssebo vaayo bayingize maiti kuba nali mmanyi nti omu ku bapasita ababadde batusabirasabiranga muti mu ddwaliro. kakati awo waava obuzibu. ekiro ekyo omusajja yasula atutigomya
ne tukeera ku makya ne nkubira bba wange essimu ne mugaa ogenda kutuuka saawa mmeka naŋŋamba ngenda kujja n'emmotoka okuva mu balakisi tuziika Arua ziba ziwera saawa 6 mikwano gyange ne basonda sente z'emmotoka n'agamba tugenda kumuziika mu booluganda lwange Entebbe kaakati bba wange yatuuka saawa 10 era twaziika kiro saawa 6 ogw'ekiro Entebbe kaakati bwe tudde ewaka omwana gwe twaziise n'akomawo n'aŋŋamba maama tokaaba nze sifanga wabula bankozesa bukozesa ne mugamba mwana wange nga twakuziika Entebbe nga kirooto kiki alive n'abajulizi mbalina wano abamanyi yensonga esinza okundeeta nze ndi mukazi musiraamu naye kwate ku kyatuuse kwono nzize kwatula onsabire ntereere mu linnya lya Yesu kuba ntambudde mu bakinnansi mu basiraamu biganye kubanga noono yabadde mulamu nina ennaku nga nze omukyala sikyalina lugoye mu nju sirina mufaliso sirina ssuuka natuuka n'okutunda esseppiki basawo bakinnansi abajulizi mbalina abamanyi sibeera wala obeera wayogerawo ddala mbeera Kaleerwe ku ssomero wali ku progressive era mukoddomi wange abeera Kawempe ku lukadde eyawasa muwala wange be bandagirira wano naye siruwala naye ate wekikutte kwono ate nga ye mulenzi gwe nninawo nagambye kansituke ngende ewayiga kaakati omwana oyo bukya ku makya omwana oyo najja nga nkaaba sirina butaasi kasumbuusa n'agamba tokaaba kankuleetere ku ssente ne mugamba ogenda kundetera ssente mmeka n'aŋŋamba maama ze naafuna konzi kale ondeetera ennyingi n'agamba oyagala kungobesa ku mulimu olwasooka yaleeta 13,600 n'addamu n'andeetera ennusu kakaaga n'amala n'atambula nga bane tebaliwo bali ku ssomero n'agenda ku luzi n'aleeta amazzi nina mikwano gyange bakola ku motoka z'amanda ne bamulaba ne bankubira essimu ne baŋŋamba Kalyongoti nga tumulabyeko eno ate nga yafa mbeera Kaleerwe sibeera wala abakuba esimu be baani mikwano gyange bakola ku motoka z'amanda nga bamusanze ng'ate akuze n'abagamba anko kiki kino kaakati waliwo omusawo we nateranga okgenda omusawo oyo omwana oyo n'amuluma n'amugamba anko lwaki temujja ne munkyalirako mulowooza bwe nafa mwankyawa nze sifanga kati ono omusajja yakubako omutwalo akyajja omusajja oyo ajja kati mukujja kwe omulaba fizikale atambula omwana yasooka okujja ne bwe muba mu kirooto naye kenini ne mumulaba n'agamba bulijjo mubadde munjogerako nti nzigira mu kkanzu ne kooti leero nzijidde mu ssaati kati ojja kundaba ne mubuuza naggaddewo nenteekako nenneeti ku buliri naye oyiseewa bwantuukako n'atandika okunkozesa nga mukazi we omwana n'asigala ebbali bwe mbeera n'abaana mu nnyumba nabo n'akibakola ekisinza okunnuma kwe kuba nti juzi nakyaza sisita wange nga zze era naye n'akimutuusaako nga takijje ku nze ate bwe mba ntambula ne musanga mu katale okiwulira ne musanga mu katale kati bba wange bwe yakomyewo kuba yakomawo ne ssente zimenya amateeka nemuyitiramu ebizibu ebyo ssente zikola ki zimenya amateeka zitya essente gyabadde kuba mazeyo emyaka egyo abadde Somalia nemuyitiramu tusasule abasawo bali ababadde banzijanjaba mulimu ow'emitwalo 3 mulimu ow'embuzi mulimu owaki tayakitutte nga kikulu naye ate omwana oli bwe bamubuuza nti ani akutuma okujja wano agamba mujja wange ow'omubalakisi nnyina oli omuto gwe banzizaako ow'omubalakisi kati omwana ye bw'agamba kaakati ng'agamba aloosa omuntu omu ng'amugamba njagala kojja mujje munkyalireko ko ye nti kale tujja kujja ne tukola omukolo gwaffe ne tusoloza emmere ne tugenda Entebbe okulomba dduwa bwe twamala okulomba dduwa yajja dayirekiti waka nga tukomyewo n'agamba nze ŋŋenze sigenda kudda musigaze oyo n'alonda engoye ze n'ezimu zaali wa muwala wange kazo n'agenda n'ajjayo n'essapati omusajja omwana 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 gwe naziika wa myaka 6
engoye yazitwala engoye n'azironda n'azitwala era waka teziriiwo n'obusapatu bwe nali naye azika muwala wange omwana wa muwala wange nga tugenza okuziika eziba zeerabidde mu motoka yagenda ekazo n'azijjayo nze sibeera wala mbeera Kaleebe naye kisinza okunno ekitegeeza bw'obeera mu kitundu ekintu ekyo bakimanyi nze bakanga oba ku nnyumba ziweranga ezo emyaka gino 2 olw'ekintu ekyo obadde wakiŋŋaanye Had you told the pastor? nedda ssebo Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. Lagiriyo abantu we bawoolera omuntu yenna waddembe okugenda n'akola research mu kitundu ekyo. Omukyala byayogera abantu mu kitundu ekyo babimanyi osula ku nnyumba zaani nze nasula wano ku Sombo Progressive omwana we yafiira Progressive wano Kaleebe otyo ku nnyumba zaani eza kale kati ffe tumuyita Kyamale Brokolida ow'ennyumba ezo oyo kati oli waani kati ndi ku Zaada mu essaawa zino naye nakyo kyakubye koodi kati navaawe wa Kyamale muwala wange nantwala ekazo nga nzirusa nti mu nju muli omwana mwe yafiira naye kazo ne kijja kati nenvaayo okiwulira kati oli kuzaakamya kati nensira ku ndala okwo nako nenvaako era Kaleebe kati we basenda wano biguleeda kati nenvaako era nga nawo kizze nenzira ku ndala owulira kati essaawa zino ndi kuzaaddamu kati bala emyaka 2 omwana bukyanga Go buy ez'omwana clothes ofune n'ekyokulya for your child. You get eyo what kati you olwo need. lugero Yesu yagenda okujjanga Jesus ebintu is bigenda going to kukomawo keep mu linnya lya coming. Yesu kubira Yesu engalo ez'amaanyi A powerful hand clap to Jesus.